Interview eno tugenda gifunamu ebitundu bibiri. Omubaka gwendeese anjagadde omutegeere kubanga abasinga nga nange mwe neetwalidde mbadde sifunanga budde budiginga deep into his academic background, into his life, social life. Kati tugenda kufunamu ebitundu bibiri, tufune ekitundu ekisooka ogenda okudebating eyo yo debating abagwa gundi tasobola gundi bwati gundi teyasoma gwe ngate obasingako, so ogenda kulaba party esooka ey'okusoma kwe ne jjajja obukulembeze bwe okutuuka we yabutuusa okusoma nga kuwedde, then ofune ekitundu ekyokubiri ekyobukulembeze mwagenda okwogerera ku Masaka nga bweyimiridde, enteekateeka ze n'obuvumu abujjawo bulaga nti agenda kuwangula constituency eya Nyendo Mukungwe. Byonna ogenda kubisanga mu interview emu eno. Bisigadde tusimbule ffenna. Mulize Farm Zirobwe kutuusako the Farm Meat Festival. Eno festival ya kulya nyama na ndongo. Eat till you drop. Kulya buli kika kya nyama paka kuwulira bubi. Kulwa mukaga nga mukaga December ku Farm Zirobwe shillings emitwalo 15 misana lwokka okusulayo emitwalo 20. Etika ziri wali ku Solin Foods oba ku esimu noti 779 emu 7 mukaga 3 beri. Ebyennyanja embata omumyu enkoko enjoche ey'oluwombo ennyama ya ngamiya sekoko embuzi ente. Eno tugenda kulya buli kika kya nyama kye wali owulidde. Hatenga kulika emmere yaffe ya wano nelala ne juice olwo King Saha Wininwaji ne Reiji balyoke basumulula endongo. Onawulira tufune penyo wandiike The Farm Meat Festival Muliza Farm Zirobwe mukaga December. Wulira batadde mu sente Muliza Farm Zirobwe Uganda Tourism Board, KCB Bank, Yalero, Calf Rabbitry, Ryan HC Hospital, MK Events, Solin Foods, Muliza Foods Beach Store ne Rock Motion. Njagala kusinzira wano okoola abantu bange bonna okutandikira ku kyalo kyange ekyekyali okumalirayo ddala ebyalo 121 ebikola constituency yange, nti nze mutabani wammwe, omwana wammwe, mukwano gwammwe, muganda wammwe, mbasaba mumpe obuwagizi bwammwe, mbasaba mumpe akalulu, mbasaba muwagire enkyukakyuka, mbasaba muwagire President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu nga 15 January tugenda kulonda ababaka 2 ne President waffe ngamba mu Nyendo Mukungwe. Tugenda kulonda Lubowa Sebina yenze kamwa kogera, tulonde ne Nalubowa Rose era ayimiriddewo ku kyabakyala mu Masaka City, naye lwe lunaku era lwe tulonda ne President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Akabonero kaffe Ambuleera nawuliddeyo munanga abazalawo atonsonyiwe abazalawo obubonero bwabwe nti akabonero tekalina mugaso. Fa akabonero akaffe kalina omugaso ye Ambuleera. So tosobola kubeera nga wazadde omwana ate n'omutuulako wakatuwa akabonero ti ate akabonero tekalina mugaso. Ate mutunuulire bantu kakati mwegendereze bannamasaka, muyinza okutuuka mu 2-3 nga naawo nawo bashiftinze bavuddewo ng'enkola yaabwe bwebadde wadde be bakuleetedde akabonero naye ng'awo ate bavuddewo bagenze ku kirala. So ffe Ambuleera ye yaffe mutiiki nga Ambuleera, naye ekisinga obukulu bwe munaatuwa akalulu ne mukatuwa katugambe ebitundu 89 ku 100 ne muteenyigira mu kukakuuma na kukalwanirira ate tuyinza okukafuwa mu ng'ombe. So mbasibirira entanda nti mulwanirira akalulu kaffe bwe kinaaba kyetaagisizza, naye ekisinga obukulu mwenna mujje mulonde ate mukuuma akalulu ako kabalibwe bulungi, katwalibwe ku Tale Center naye kalangirirwe bulungi ate tufune obuwanguzi bwaffe kubanga tubumanyi bw'olwedde twabufuna dda tulinze bulinzi kuteekako stamp. Bannamasaka mbaagala nnyo, bannange Bannayuganda bannankyukakyuka mwenna mbaagala nnyo. Diaspora big up, Lubowa Sebina Javiera. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS, plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Stay connected inside, outside, and everywhere in between with unlimited high-speed internet. Or go wireless with Extreme Wireless. Choose the perfect plan for your lifestyle. Stream more, share more, and
live smarter. Dial *125# or call 125 today to upgrade your internet experience. Airtel, a reason to imagine. Katono nnyo zumuddemu katono okufunamu olwendo lw'amazzi. Kakati oli mu akademiya wo Bobi Wine ono kati ow'ebyobufuzi akusanga oli ku deske yo 2017. Kakati Bobi Wine yansanga ku deske 2017. Naye mpozi kyenyina okubuulira mu ngeri y'okwagala ebyobufuzi n'obukulembeze. Tubadde tubigendangamu especially mu biseera by'okulonda kubanga nze besi yange already eri Masaka era gye nnondera ebbanga lyonna. Kati engeri gye tubadde n'emirimu nga giri wala mu biseera ebyo ebyokulonda nga munyigirizawo akadde n'ogenda mu community ne mukolako kakuyege ne mukolako politics oyo kubanga ebiseera ebyo aba akutta akati ne mukolako politics oyo. So tubadde tumukola ebbanga lyonna ow'okuddayo ku ground ku ground ne mubeera mu bantu abo ne mukolako ku politics oyo mu kiseera ekyo naye nga togitwala nga kariya togendayo nga kugenda kunoonyayo buwagizi obubwo ng'omuntu okugeza politics owa 2011 Besigye awo w'amaanyi Besigye yali w'amaanyi nnyo era twagenda ne tuwagira Besigye 2016 era Besigye yaliwo. Kakati awo bannaffe ne basesetuka okujja kwa Mama Mbabazi go forward kwatabula nnyo oludda lw'opposition era kwakyankalanya nnyo support ya Besigye wadde ng'oluvannyuma abantu baakiraba nti go forward eno n'akabinja kaabwe kootegeera obulungi bonna abaasala ne bagenda mu go forward. Saga akozesa kigambo kya kujerega naye twabazuula olulala nti baali beenoonyeza byabwe. Ekisooka Mama Mbabazi wajja ku siini yalangirirwa ng'omuntu ow'amaanyi ennyo aliwo asobola okuvuganya Museveni amumanyi nti oyo amumanyi abadde super minister. Bino bye mubadde muwaanawaana Besigye bye mubadde muzanyi ono amutegeera ate ekirala ono alina support mu magye. Ekyokusatu alina ensawo z'essente ziri mu nnyumba. Batugamba yalinawo sima ebizimbe ayina ebizimbe e Russia ayina ebizimbe China ayina muwulira sitole z'essente ze bafuuyira nti ono y'omu ku bazirina ze bafuuyira eyo okuziremesa okugyako empumbu. Kati abantu bonna baagenda mu go forward nnyimirira ku muzindaalo wano okutegeeza eggwanga nti ffe twabalaba nga bannakigwanyizi era batuuka mu go forward bazingulula omusajja bwe bati bamulaba nga ali worthless talina kyalina sente ze badde bagamba kubanga bakanyanga kujja agenda kusumulula agenda zisumulula akalulu katambula bagenda okulaba akalulu kaggwayo omusajja sente tazisumulula abamu ne batandika okukuba enkyukira nga baddayo gye bakola ki gye baava. Naye ekirungi abamu baali bayimiriddewo ate era ku lw'ebibiina byabwe wadde nga baali bagenda n'omugendo gwa go forward. Abamu baali bayimiriddewo ku lwa DP nga bakutte kaadi za DP naye nga bawagira ki bawagira mugendo guli. So kati abantu abo bigenda okumaliriza nga tumaze obategeera nti tebaalina mulamwa gwa byankyukakyuka naye baali beenoonyeza byabwe. Kakati era nga bw'omanyi nti ffe twajjangamu buzzi mu nteekateeka zino wasigalawo wali ku Besigye ffe twasigalawo ku Besigye era njagala kutegeeza n'omulundi ogwo nze nawagira Besigye 2016 simuwagira nti kubanga ngenze mu FDC muwagira kubanga yalaze ekinyusi ekyokulwanira enkyukakyuka ng'era eri emabega bwe twavaayo nga tumuwagira olw'embeera eyo. Kakati 2017 akusanga kati 2017
ajja Bobi Wine oyo yajjanga ekyewuunyo mystery ava mu by'okuyimba agenda mu by'obukulembeze era bangi abamujerega kati bendaba ate abayaayaana bamujerega nga ajja era bambi singa abantu bano yali abategeereddewo teyandibeesembereza na beesembereza naye n'ebyo ebyokumujerega bamujeregeranga eyo bbali naye abantu babimanyi kati bw'otuuka bannamasaka bakulaga abantu abamujereganga ate oluvannyuma ne bagenda okunonayo ki obuwagizi bwa Bobi Wine so kati Bobi Wine bw'amala okuswipinga ezo by elections eyeetabamu azikubye azitadde people power alese people power sorry ensi etandika okumutegeera jukira ffe twava eri emabega nga tumwagalira ku sayidi ndala ya music kakati bwajja wano we all got excited naye nze nali ngenda kujja mu 2021 mu byobufuzi mu Bukoto ebiseera bagitanga Bukoto East Mukungwe yali mu Bukoto East nga tebanasalamu wali izeno kakati bagisalamu nze jukira ndi wa Mukungwe kati Stronghold yange ate olwaba bagisaze bagikubyewa ku kibuga kati we nali nsuubira okukola springboard yange kwembambuukire okugenda mu gundi endala bagitutte bagigase ku city neŋŋamba nedda kamala okwetegereza era ndoza ne mwoyo mutuukirivu naye nga ngayidinga kamala okwetegereza ndabe embeera bwetambula akati ku olwo ne tusalawo ne tuwagira NUP ne tuwagira Bobi Wine ne tuwagira ababaka bonna abaali ku Ambuleera era njagala kutegeeza nti ababaka abamu nze nali sibalabangako abali ku Ambuleera wadde oli agenda nagamba nti nze nali mu DP emyaka simanya 2 myaka 10 myaka emeka nga ndi mukulembeze omubuuza wali okola ki Masaka yonna yali tekumanyi obukulembeze wali obukolamu ki kakati naye twabatiikinga olwambuleera twabatiikinga nga Bobi Wine amaze okukola ki okutulaga nti zenkyukakyuka empya ezizze zetulina okutambula nazo so okkiriziganaga nti abantu abamu tebandibadde kye bali singa absolutely singa Bobi Wine teyajja twandibadde tutya singa Bobi Wine teyakola ki teyajja bandibadde tebalina adde ekifo bandibadde tebalina singa bali eyo mu ghetto gye baali kati otunuulira saga kumenya mannya waliwo abakulembeze mu Masaka nga bo baali batrayinzeeko buli kintu batrayinzeeko okuvuga programu za gavumenti omanye ekizibu kya gavumenti eno nti bw'ovuga programu zaayo mu community era usually olina okutambulizaako ne ideology zaayo ne campaign zaayo obutafaanaganako na mubazungu nti ekitongole kiba kitongole kiba kyetengeredde naye kati bw'ogenda ng'otwala program nti ntwala PDM mu community olina ate okuddira ku PDM ogyogerereko ki ebyenarem kakati ne bano ababaka abamu bakolanga ebyo ani waliwo yakolanga simanyi biyumba simanyi bitenti simanyi biki kutraining abantu simanyi kola biki ababaka abamu baali bagezezzaako okwesimbawo no matter position ki nga beesimbyewo emirundi mingi naye nga tasobola na kufuna 1%. 1%. Kakati ono bwajja yabajja akatambaala ku maaso ne beesimbawo era the rest is history. Kati bw'olaba ate abamukuba amagi abamutema enteega abamulaga nga atalina ki kiddako atalina mugaso era abeeraga nga bo bwe bali ab'amaanyi ennyo. So kakati nze so 2021 ekyakulemesa okwesimbawo kyali ki? 2021 ekyannemesa okwesimbawo kutwala Mukungwe
kugiteeka ku kitundu Oh. ky'ekibuga kye nali sinnaba kutegeera bulungi dynamics zaakyo politically. So 2026 kakati turning point yo yabadde turning point yali mu 2021 kubanga nze bwe twagenda ne tulonda okulonda olwaggwa bwe kuti nze ne ntandika kubanga namanya nti kati eno Mukungwe egenze ku kibuga kakati ekibuga kino si kugamba nti nali mupya mu kibuga nali nkitegeera naye dynamics eza politics nga bwe zitambula mu kibuga wali olina okusooka okuzeetegereza osobole okugatta bulungi bits and pieces kakati osobole okukola ki okugira n'okufuna okutema empenda okufuna abantu boogenda okutambula nabo mu kifo kino era nze nakola extensive consultation extensive neneebuuza ku bantu bangi era bonna bwe baba basobodde okwogera baga nti Lubowa yajja n'atwebuuzaako abamu bampa amagezi gesaagoberera kubanga okumpa amagezi kikyokwefu naye nange okukola decision y'amagezi kigentwala mu byompadde nakyo kirala so abamu bampa amagezi gaabwe nesigagoberera mbeetondera kubanga oluvannyuma nalaba nti nabo ate badde n'ebigendererwa ebirala kubanga oli ayinza okuga nti naye ekifo ekyo wandigiza oleko kyesimbako kubanga waliwo pulaani eri bweti ne bweti ne bweti ne bweti nti essebo mpulidde n'ogenda n'oddayo ku kameezako n'opulaninga ne ttiimu yo n'ogamba nti wadde ono yaŋŋambye bw'ati naye reason gye yampadde tetuukana naki na birowoozo byaffe bye tulina n'ogenda si kumunyooma naye idea gyakuwadde tejja bulungi mu jigsaw puzzle gy'obadde omaze okuzimba so kakati turning point eyange oba kaŋŋambe okutandika eno gundi gyendiko kati rani gyendiko kati nagitandika 2021 ng'abantu bakyawummudde manya akalulu ogenda okukavaamu baaba nga kakusikambudde kati abantu baali bakyawummudde nze nentandika kakati mu kutandika wano kiki ekyakutandisa amangu abo ng'omuntu yali kyajja awangule wa kibiina kyo actually ensonga ziri bbiri esooka ya Mwoyo Mutukuvu yayogera naawe Mwoyo Mutukuvu yayogera nange naŋŋamba nti tandika ensonga ey'okubiri nze sibiriivinga nti omuntu bw'asaavinga ebisanja 3 bw'omwesimbako oba okoze omusango era nabala nti kati omukulu ono nze naye simanyi nti agenda nakudda kinali mmanyi nti agenda kugamba nti kakati obusanja biweze 3 mbatuttemu kakati ate katunoonye omukulembeze omulala akola ki addawo wano wali omubalidde ebisanja 3 bisatu si kumubalira naye byalira ebisanja 3 n'omanya ebyo bimumala mu mbeera eyo kati kiri ekya Mwoyo Mutukuvu okuinsistinga nti nzije nkirabye luvannyuma nga munnange gwe ngenda okuddira mu bigere okusinziira ku ntambula ye gy'atambudde mu kiseera kino entambula gy'atambuzaamu ebyobukulembeze bwe n'ebyobufuzi bwe ngenda n'entulaawo ne ŋŋamba nti Katonda wange Mukama nga wandabula okujja kuba singa tewajja singa sajja simanyi kusinga kye tuliko kubanga ekibiina kinoonya omuntu omwesimbu ekibiina kinoonya omuntu ayina gurawundi omuwulize mwesimbu muwulize ekibiina kinoonya omuntu ali cross-cutting ayise mu mitendera egy'enjawulo mu bukulembeze obadde mukulembeze mu masomero obadde mukulembeze mu community mu kyaki obadde mukulembeze mu community mu bintu ebirala nze mbadde president wa Rotary
Rotary nayo mbaddeyo nkoze ebibiina nina ekibiina kiyita Luwasebina Foundation so kati ebintu bino bikuwa access okutuukirira abantu mu community kati yo foundation ogenda otuukirira abantu kubayambako mu byensimbi zaabwe bazidukanya batya kubayambako tuhayalinga abantu abali mu sectors endala nga agriculture ne bajja ne batuyambako okukola emisomo egy'abantu oyambye abantu socially nabadde balemeddwe okusoma mizannyo situdde skills biki kati ebyo tosobola bikola nga toli leader kubanga leader oba leadership involves many things mulimu sacrifice nti kasente ka katono kofuna nga ak'omusaala osobola okutandikawo ekitongole ng'ekya Luwasebina Foundation n'osobola okuddiza community yo ng'ogenda okukola emirimu egitali gimu mu community nti ojja kusobola okusanga kati ngenda ku mikolo oli najja n'akuba akaama nti waaye nti muwala wange wayamba bwe bawa basala egindi nti yamazeeko P7 yamazeeko S4 omwana wange gwe wayamba nga ndi sitaaka mu college ey'obusawo kati musawo akolera gindi kati ebyo bikuwa essanyu so leadership etegeeza bintu ebyo mu community nti olina maaka z'olina mu community ezisobola okwogerwako abantu nga bazze okuzoogerako si kubeera bubeezaawo nti okwata omuzindaalo n'oyogera bino n'oyogera biri n'ogera engero n'okola otya nedda ekyo tekimala olina okuba nga olina maaks endala z'otadde mu community kiki ekikuwa amaanyi okulowooza nti ekifo kino kubanga bannayuganda yabalonda ttiimu egenda okubakiikira mu World Cup ttiimu eyo balina otuwa ensonga balowooza nti bavubuka bagenda kugujjayo kiki ekikuwa enkizo okulowooza kuba constituency mwoli ze zimu kuzitunuuliddwa ennyo kakati ki ekikuwa enkizo okulowooza nti kaadi eyakuweebwa omupiira ogenda kugujjayo mupiira 26 ekyobugagga ekiri mu nsonga eyo nti ekyo nze nsinga okukimanya okusinzira feedback gye nzijja ku bantu nina abavubuka mikwano gyange babeera Canada eyo bampa feedback bali bweru naye bampa feedback nti bagoberera bye tukola almost every week nti bali ku bunkenke nina abalala bali South Africa abalala bali Turkey kwegamba abantu bali ku bunkenke kati ekyo nze nsinga okukimanya nti twetaaga wiini eno naye tugijjeyo kakati bw'obanga wali obaddeko close n'abasambi b'omupiira abasambi b'omupiira ne bakunnyonnyola nti twagenze mu kisaawe ng'eno wiini tukola ki tugyetaaga kyenjogerako oba okitegeera nti twayingidde ekisaawe ng'eno wiini tukola ki tugyetaaga okugyetaaga kirala naye era balina okunnyonnyola nti kati tuyina kipa waffe anti ali bwati tuyina bbiri waffe ali bwati anti gundi eno gundi gyogenda nayo okwekkiririzaamu kwogenda nako mu kisaawe okwekkiririzaamu kwogenda nako mu kisaawe kyekintu ekisingira ddala obukulu ekyo nkirina nekkiririzaamu nekkiririza mu bantu bange nzikiriza mu bantu bange nti nabo bantu bankyukakyuka kakati omuntu yenna ayimiriddewo ku lw'enkyukakyuka baba bayina they don't have any other reason waliwo ekibuuzo ekibuuzibwa nga tonnaba kujja ku kibuuzo ekikuume tokivaako awo wennyini ku nkyukakyuka nti omuntu okuba mu nkyukakyuka alina kuba mu NUP atali mu NUP tali mu nkyukakyuka talina kuba mu NUP necessarily ayina kulaga ebikolwa ebiraga nti wankyukakyuka ne waba tali mu NUP yensonga lwaki osobola okusanga pulezidenti waffe
Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenze mu constituency emu n'awagira omuntu gwalaba nti ki nti siwe NUP naye ali ku bantu. Tokirabangako? Nakirabako. Kaakati omuntu ebintu by'okola bye biraga nti oli wankyukakyuka ate si byoyogera. Byanjawulo nnyo. Kubanga oyinza okujja wano okufuuwa kalere ffe tuli bankyukakyuka era tuludde era ffe mutumanyi ani atamanyi mwe temumanyi ebintu by'okola biraga nti oli wankyukakyuka. So mu nnyendo mukungwe wekkiririzaamu ate gwayimiriddeyo ku lw'enkyukakyuka. Nze nnyimiriddewo ku lw'enkyukakyuka ate enkyukakyuka zino abantu bajja bakuba ttooki okuva emabega. Era lubowa abaali batamumanyi batutte trouble ne bagenda nga bamusitadinga ajavudde track record ye eryetya ne balaba nti olina clean sheet. Yensonga laki bakukiririzaamu nti you have led a clean sheet of life. So wekkiririzaamu gwe wenkyukakyuka. Exactly. Abantu basobodde okukola ki okutunula mu background yange ng'endabirwamu ne batunulamu ne balaba omuntu ki agenda okubakiikirira. Ekyokusatu tumubulizinze. Tubaddewo nga tumubulizinga. Nze okuviira ddala mu mwaka gw'2021 natandikirawo okumubulizinga abantu ku lw'enkyukakyuka. Era tutambudde bwe tutyo nga tuli mu activities za NUP mpaka kati. Nga bwe wategedde nti ekitundu ekyaffe tekyali kyangu okwidentifyinga ani anaakwata kaadi. Waaliwo okwebuuza kungi nga bw'ogambye nti buli omu kyatunuulira. Waaliwo okwebuuza kungi naye njagala kutegeeza nti ffe tubaddewo nga tukolerera ekibiina. Kati ekibiina kyali kirina kutuwa obwesige buno kubanga tubadde mu community okumala ebbanga. Ebimu ku biwanguza omuntu naddala politics ono kati aliwo. It is a concern that politics is so much commercialized and whoever has no money akalulu gyagenda okukajja wagenda kaluba. Ensawo ezitowa etya kubanga ekitundu mwoli tuwulira ensimbi ekyo toogana ng'obukolwa mu boovuganya gw'oyimiridde otya. Ombuuziza ekibuuzo onzijukiza. Sajja addemu ku desike emyaka gyonna musaala. Onzijukiza ekigambo. Waliwo mukwano gwange omu businessman awo mu Masaka. Lumu twali tunyumyawo n'ambuuza naye Lubowa ozze mu bintu bino olinawo ssente z'otadde ku bbali miliyoni nga 8 lw'otadde ku bbali lw'ogenda okukozesa kubanga kati obululu bwafuuka commercial. Ne mugamba nti nze sirina ssente za kuteeka ku bbali naye nina abantu botadde ku bbali bentadde ku bbali bengenda okukola nabo bengenda okutambula nabo era olwedde sofa bandaze kubanga abantu beewaayo ne bakola ebintu bino n'ava wali we bali mu kugaba essente najje newuwo nga ajja kujja n'akawogo ke bamugenda mu field kunoonya bululu ajja n'omuwogo gwe ng'agusibye mu gundi oba kugula akagonja ku kkubo ne mugenda munoonya obululu. Wali bagaba ssente waliwo kati enkola eyazze nti ekisooka olina okuzimba ekifaananyi okulaga nti naawe opuulinze crowds mu campaign mulaale. So kati bannaffe abamu kye baakoze atwala zikosita n'azisimba wazisimbye buli ayingira n'emutwalo gweba ebiri n'alinnya kosita n'abatwala n'abayiwa mu kifo wagenda okukola laale. Akati oyo
bw'akola rwala eyo neyeematiza kubanga kati gundi engeri gye yadda ku mutimbagano campaign engeri gye zadda ku mutimbagano ennyo kakati bw'akuba n'akuba ebifaananyi n'apostinga nti alina abantu bangi naye nga aba representinga constituency eyo mwali balubatu okumanya abasajja bano bali desperate nti asobola n'okutikka abantu n'abatwala mu muluka kuba mu muluka oba ati ogenze deep emiruka gyo sigimanyi gy'obeera naye kankuweeyo example nti olina omuluka baguyita Butego nti ogenda mu Butego kubayo campaign ng'olina okusimba costa mu tawuni oba ekimanya balinye costa ogende nabo e Butego obayiwaawo bogereremu okwate ebifaananyi opostinge naye nga ffe twamaze okukitegeera twafunye advance information nti ekibakozesa kino si lwakuba nti sente nnyingi ze balina which is also a fact naye baagala kuzimbirako kifaananyi kyakubba bululu era wembadde nenda okuuza akalulu ogenda anti baga nti ekijjomanyi kikola ki kinyaga bitono bazimbirako ekifaananyi nti bwe banaba batuuse ku kiseera kiri ekyokubba obululu bajjaga nti temwalabanga crowd ze twabeeranga nazo abawagizi twabalina beba n'abatulonzi kati eyo advance information twagifunye nti bali mu kutetenkanya otherwise teri kikusombya abantu kubatwala mu muluka mulala ng'obajje walala ng'ate ogenze mu muluka gulikola ki kubayo kakuyega obayambako abantu baga bayambako ku transport anti kakati transport wandikuŋŋaanyiza ab'omwo mu muluka gwababo bakoloti naye ab'omu muluka omwo tobawezaamu tebajja kunyumira ku kamera kakati ky'oba okola kwe kugenda miruka emirala oba outside yo constituency n'ofunayo abantu gwowadde ebiri n'alinnya n'oleeta n'oyiwaawo ki mu muluka guno gwozza okampeiningiramu fe abaffe ndalezo zikola otya okuba n'abantu fe abaffe kyetukola twakola dda structure fe tuyita mu structure ezo abantu ne baba mobilizinga ne bajja bebeereeta sente zaabwe era lwale gye twakuba mu nnyendo ndooza wagiraba gye twakubye ekyabakuza wagirabye kati ezo lwale bantu bebeereeta ffe kuffe eti tulina motoka zetusindika mu bantu nti zigende zibasombe zibaleete bebeereeta ne bajja ku lwale ne tubabuulira ebintu ne tubazaamu amaanyi ne basobola okukola ki okuddayo ewaka nga message etambudde akalulu mugenda kakuuma mutya naddala okuviira ddala ku ka pulezidenti actually ekyo kibuuzo kikulu nnyo kati okusookera ddala abantu tubawadde ideology eno eya protest vote protest vote eyo ezuukusa abantu nti ekisooka abantu mulina okulonda massively kubanga kati mukulonda kuno okuwedde okwa 2021 abantu obukadde obusoba mu 7 tebaalonda kulonda kwa 2021 kati kyetugamba abantu nti mulonde mujje mulonde massively kubanga abantu baba n'ebintu bingi kati walabye effujjo eryakoleddwa ku bantu ku president Kyagulanyi ng'agenze mu west effujjo eryo eryamukoleddwako sokoleta akabonero ke mpa akabonero anayi enkuba ate onzise busi pinki naye ne si mubi nnyo pinki si mubi nnyo so kakati abantu effujjo eryo erikolebwa tukyali bulungi effujjo erikolebwa lyakubeera kutiisatiisa bantu okukuliyetingawo ekifaananyi nti Kyagulanyi ne bwanawangula tetujja mulangirira
mulaba kati bwe tumuganye n'okugenda mu kibuga, mulaba kati bwe tukoze bwe tuti, mulaba bwe tumukunguza n'okunguza presidential candidate ng'olinga alonze akavubuka wali ku street. Kakati embeera eyo eri egendereddwamu kumalamu bantu maanyi. Kakati olaba mu Arua gy'abadde, buli luguudo agenda okuyingira ekibuga nga bagaddewo, luguudo agenda okuyingira nga bagaddewo. Kati embeera eyo yakutiisatiisa na kumalamu bantu baffe maanyi. Naye kati mu protest vote twagala abantu bategeere nti akalulu kano ke bagenda okukuba kaabwe, si ka Bobi Wine, kaabwe. Gwe nannyini kalulu nayo okakubidde ani? Bobi Wine. Naye nga kako teri muntu agenda kukuba kalulu ayagala kuwangulwa oba kusemba, okujjako bano abaabi commercializing nga kati bano bendaba bali mu katemba. Naye ng'omuntu yenna alina ali serious agenda mu kalulu kuwangula. So kakati protest vote twatandika dda okugamba abantu batambule n'ekintu ekyo nti mukanoonya wano kyekino kye tuliko kati. Tumobilizing abantu as many as they registered. Register egamba ki? Teriko abantu obukadde 22 oba mu kamu. Lwaki obukadde 2 tebugenda ne bulonda? Kati obukadde 2 bwe mumala okulonda mubeerewo nga babala akalulu kamu. Actually si kubeerawo nga babala, naye kubeerawo mukakuume, mukanule eriiso. Mugenda ku polling station, ow'omugonja genda nagwo mu nsawo, owa chapati genda nayo mu nsawo, owa kacupa k'amazzi genda nako. Tova ku station nga omaze okuba akalulu. Lumala okuba akalulu, ekirungi gavumenti ejja declaringa nga public holiday. Temuva mu kuki polling station zammwe, temuyina tteeka lye mujja kubanga mumenye okuyimirira okuuma akalulu. Muyimirire mulabe abantu bonna, kubanga bo bano kye baagala nti basobola okusamba bokisi, basobola ogisitulawo nga bwe bakolewo Nalukoola. Basobola ogisitulawo kasita munaabaawo nga temuwera muli bantu 10, abalala bazzeeyo dda ewaka. Basobola okukola ballot staffing, basobola okukola buli fujjo lyonna. Naye abantu bwe babeerawo wadde bayimiridde ku distance eri reasonable, bwe bakulaba ng'ositula bokisi yaabwe bajja kulumba. Bwe bakulaba ng'ozze n'omugugu bana baazireteranga mu masaati oze ogustaffingemu bajja kulumba. Kakati bwe bamala okubala akalulu kano bakalangirire ng'abantu awo weebali. Bwe bamala okulangirira akalulu kano ku Mpugwe, Mpugwe omanyiyo? Mpugwe mmanyiyo. Mpugwe A to K. Lubowa afunye obululu 4. X afunye obululu 3. Oba 5 kali ayinza okuweza 5. Afunye obululu 5. Ne X omulala afunye obululu 2. Ebina bino ebya Lubowa bye binaatuuka ku ssaza. Oba wakatikati awo bayinza okuinsatinga mu DR form endala ne bagigenda gye basoma ku ssaza. Oba okusanga nga ne ku ssaza olwedde balina DR forms ezaabwe ze basoma. Bwe tugamba nti kawerekere, kawerekere bamaze okusoma wano Lubowa 4, X 5 ne Z 2. Kubanga oyinza okutuuka eri nga ku 5 baataddeko 0 endala nga buli 5. Kwana basiimuddeko ku 4 basiimuddeko 0 emu. Buvudde ku 5 buze kumeka. Kakati muwerekere obululu bwammwe mpaka ku Tale Center. Mubeerewo nga babusoma. Mubeerewo amativu nti ye bye basoma wano bye bikola ki bye twajje ku polling station.
atulaba kati tekitegeeza nsonyiweko kyekitegeeza nti abantu bannannyini bululu buno bannannyini ggwanga lino bagenda kubeera bankizo nnyo mu kukuuma akalulu kano kubanga gwogenze n'obuuza nti munaakuuma mutya akalulu fe tetulina mundu tetulina poliisi tetulina magye ebyo byonna institution za gavumenti ezirina okuyimirirawo ku lw'abantu naye ate eziri already compromised nga zibeera ne side gye ziyimirira era mbadde nkubuuza nti eri process teyingirira emirimu gy'ebitongole bya gavumenti gavumenti erina ekitongole ekirondesa erina ekitongole ekikuuma erina ekitongole ekibala era n'ekitongole ekirangirira tewali muntu gwe tugambye kubanga wali mu kulonda ku polling station wabeerawo ka perimeter tewali gwe tugambye nti yingira mu perimeter nedda tubagambye nti mubeere ate a reasonable distance wosobola okulabira ebigenda mu maaso mu polling station munda therefore tebagenda kuyingirira mulimo gwa electoral commission tebagenda kuyingirira mulimo gwa polling constables abanaabeerawo abatereza layini abalaba awo abantu bavadde batya waliwo akolapusingidde mu layini n'ebiringa ebyo bano abantu bannannyini kalulu tebibakwatako waliwo staff waliwo abasirikale waliwo ba polling assistants waliwo ba polling constables bagenda kubeerawo nga batereza bano abantu bannannyini kalulu balina kubeerawo bali nga balaba gw'omulimu gwabwe kulaba nti ebintu ebikoleddwa byebyo biri mu mateeka era ebivuddemu byebyo ebirangiriddwa bwe bibanga ebivuddemu balangiridde birala awo olutalo we lutandikira kyekiri ekisembayo nti kalwanirire kaluluko awo tokunze bantu okumenya mateeka okulwanirira akaluluko kookubye nga kafutyankibwa oba tolina tteeka lino limu lyomenye actually bw'otakalwanirira nga bali mu kabba ng'otunudde bw'oti olaba oba omenyese mateeka ng'era osaana kusalirwa gwa treason oba olidde mu nsi y'olukwe singa olemerera okulwanirira akaluluko ne bakabba ng'otunula kubanga oli awo weekwasa obusongasonga ate Bobi Wine takakuumye Bobi Wine muntu omu ali mu Uganda yonna gw'oli ku polling station Empugwe oyagala Bobi Wine yaba alinnya ennyonyi ajje Empugwe akuume akalulu ako nedda mwe bannampugwe bannakyalugo ambabuulire kati bannakyalugo bannampugwe bannamutuba gardens bannasenyange bannakitengeesa nga temunnalinda lubo wasebina kujja nga temunnalinda Bobi Wine kujja musooke mukuuma akalulu kammwe kubanga teri nsonga lwaki omenyekera obwerere wakedde mu kiro jjukira tukeerawo okulaba nti bokisi tebazitaddemu bululu bagikunkumule nga tugiraba bagisiiringe kitegeeza abantu bagoloka ssaawa 11 ne batandika okutambula okujja ku polling station wakedde ssaawa 11 otuuse ku polling station okubya akaluluko batandise okukavuyanga otunula bwoti ate bantu waliwo abasirikale ate bakavuyanze balangiridde omuntu gwe mutalonze oli awo otunula ojja kuba olidde mu nsi y'olukwe gw'osaana ogenda mu kooti ovunaanibwe treason. Honorable, entalo eziri mu Masaka tezimazeemu struggle maanyi naddala ku ludda oluvuganya gavumenti okulaba nti ab'NRM bagenda kubeera mu kaweweevu? Entalo ezo ezimu nze ndabanga mu bannamawulire oba mwe muzikuriyetinga nti buli kabuzingo ono aweereza oli bonna bali ku ludda luvuganya noono aweereza oli fene tulipooti ebigenda mu maaso. Buli ka incident mukakolamu olusozi mountain, buli ka incident ne mukakolamu mountain ate twagira social media. Namayanja yayogedde bwati ate kati wano Mpuuga yayogedde bwati ate wano gundi yayogedde bwati kakati ne muddo okuzimbira omwo okwo naye nga
amazima amatuufu bannamasaka kati kankubuulira ekintu kino bannamasaka nga bannamasaka bo oba ntalo zammwe oba kiki bo basigala nga bali ku mulamwa bannamasaka kasita bamala okusalawo nti wano we tusibidde ati bomu ba confusing baba tewali kyekiri kyenkugambye kati gwolowooza nti abantu bannamasaka bali confused olw'ebifaananyi byola waliwo omusajja gwe nalabye ng'agasse ebifaananyi agamba nange eno raale yabadde empitirivu raale ey'omu ku beesimbyewo awo agasse ebifaananyi agasse kina naye atadde ku mutimbagano aweereza abantu basome eno raale yabadde empitirivu. Kakati mmwe mulina obuzibu mwaba reportinga kubanga bannamasaka baamala dda okusalawo baabalaga dda nti ffe tutambula ku sayidi ey'abantu. Bannamasaka tebatandise leero okubeera ab'enkyukakyuka gwenza okugamba nti nze yajja oba mu 2011 nze naleeta enkyukakyuka. Nedda, bannamasaka babaddewo nga bankyukakyuka okuviira ddala ku Beeni nga bankyukakyuka era nakati bwe batyo batambula kubanga ffe titwagala kintu ekyawukana ku ntereeza eya community ey'obwesimbu. Bwe kasita oyawukanaawo tuli ba mukisa mubi nti buli gavumenti ezibadde zijjira zirinako akakwate ne Masaka okwetaba mu kuzireeta. Ojjukira n'olutalo luno lwa Museveni nti nalwo Masaka yazanya kifo kinene nnyo mu kumuleeta Museveni. So tuli ba mukisa mubi nti tubadde kitundu nnyo okuleeta gavumenti zino ezitwefuulira oluvannyuma. So kakati mu mukisa guno omubi nti n'abantu bennyini individuals tubaleeta nga tubeesize ate ne batuuka mu makati awo ne batulyamu olukwe. Kakati mwezi entalo ezo zemuyitanga entalo naye abakulembeze bano basobola okulemwa okutegeeragana naye munnamasaka ono wa wansi yasigalawo ng'ali ku mulamwa. Era bw'oba oyagala kino ekintu linda nga 29 President Kyagulanyi lwagenda okujja e Masaka lwa mukaaga abantu bamaze okukkiriza bagenda kuggalawo amaduuka gaabwe bagenda kuggalawo okuzingako emidaala gyabwe bagende balindirire pulezidenti waabwe ng'ajja basooke bamulage nti bakyali naye kitole. Kakati buno obumulumulu bw'olaba obubiina obuzzeewo n'obukundi obuzimbiddwa mu Masaka abamu tobanenya. Bw'olaba embeera gye yalimu nga tanagenda mu pulojekiti eno kubanga ffe tuzitwala nga pulojekiti bwe mwe mubirabanga ebibiina by'ebyobufuzi ebitondeddwawo mubulabanga obukundi bw'ebyobufuzi obuze okuvuganya naye ffe twazitwala nga pulojekiti z'abannaffe bano kwefunira kasente. Kyova olaba nti bw'otunuulira omusajja abadde sagala gamba mponga byoya kubanga tebabadde ku level naye babadde muno obusente bwawe butonotono ng'era tebabugaba. Kati bw'olaba nti agaba tatunudde nayo akwata bukwasi mu nsawo n'asikayo n'agaba akwata mweno n'asikayo n'agaba mwe mwagala ki mwabaawo mwagala ki. Kati abantu batandika okwebuuza nti luno lwotandise okulabika nga oba lwotandise okuvuganya opposition abo definitely bavuganya opposition lwotandise okuvuganya opposition. Masaka mulimu opposition evuganya opposition. Exactly. Nti lwotandise okuvuganya opposition sebula ofunye sente ziringa empya n'enkadde ziringa obuloolo ate sente ekutuma kuba definitely ogiina ekutuma
kakati abakulu abo tetumanyi nti balina project gye bali mu kuraninga era project eyo balina eyabatuma okujja okugirwaninga era alina okubasaba accountability era accountability eyo bali mu kugikola akali mukola accountability eyo bannamasaka we bayimirira ku lubalaza ne babatunuulira nga bayita kuli yensonga lwaki mu bitundu ebimu abakulu abo tebasobola kugendayo abantu bajja baga nti nedda ssebu wano temulinnyawo NUP ekibiina mwogwa kyogerwako ng'ekibiina ng'omulimu gwakyo kuvuma tewaliiwo nnyonnyo nteekateeka gye muyina gye mubuulira abantu enteekateeka ye eriki eya Nnyendo Mukungu olina gy'otandikidde eri ate n'okimalira mu kusayidi endala okuvuma n'okuteekateeka kwataganirawa kubanga waliwo n'abatavuma nga tebalina nteekateeka ati nkubulira kiri ku street nga ekibiina tebalina nnyo nteekateeka ogasse bibiri waliwo oli atavuma nga n'enteekateeka talina kakati ogasse ekyokuma kuba kiri kya indiscipline twogere ku kuvuma so kompetekeyo bagamba nti muvuma buvumi katusooke twogere ku kuvuma ate tulyoke tudde ku bino ebyenteekateeka saagala obigatte wamu mbyawudde kakati njagala okukubuuza kwefu nti mu bantu abavuma abantu oba bavumira ku street oba bavumira ku mitimbagano ezo nda street katwazifuula streets bwe obateeka mu position ki mu kibiina kubanga ogambye ekibiina kya NUP bali ku level ki mu kibiina bali ku national executive bali ku national executive committee bali ku level ki ey'obukulembeze babaka ba parliamenti ba local government katulina ne structure ezatondebwawo awo wakati ezatondebwawo okulaba nti emirimu gitambula baziteza kunga bakunga baki bana ba NUP bogamba bavuma abantu bijeyo naye nkubuza byempulira oli munnamawulire nkubuza oli munnamawulire toyogeranga ordinary person kati naye gwe abavuma bawulira owulirayo ku bantu mu bukulembeze anti gogenze noga nti aba NUP be bavuma kiringanga abadde in affirmative nti okakasa nti aba NUP be bavuma kati njagala kutegeeza nze ninaawo esimu yange eri awo nsobola okugikubikulira n'enkulaga abantu abawemula manye okuvuma n'okwemula byanjawulo abawemula nga bawemulira mu linnya ly'abakadde baffe betuvuganya nabo nti gundi jju gwe oli kino gwe yasama okola ki mulabe otunulanga kino ebigambo ebinene ebyo fa Baganda waliwo byetugamba nti kino ekigambo tekiyita muki tekiyita mukamwa nga bali bakiikiridde bye muvuganya betwala nga bakiikiridde betuvuganya nze saagaana kugamba nti babakiikirira naye nga betwala nti bali ku sayidi y'abali betuvuganya n'akubawo agagambo ku mutimbagano okwo era osobola n'okubasanga ku mikolo n'akuvuma ekigambo ekinene asobola n'okuba ng'ayambadde uniform oba akabonero ak'ekibiina kiri ekirala kyemuvuganya oyagala kuŋŋamba nti abantu abo bakiikirira bibiina ebyo oba bakiikirira abo bakandidate bwenyinza okukitwala nsobola okulaga awo mumbuulire abantu engeri gye bawemulamu bawemudde omukazi gwe bayita Namayanja omuwulirako meeya wa Masaka bawemudde omukazi oyo bawemudde omuntu gwe bayita Lubowa Sebina bavumye bakoze batya naye simanyi oba mubeera mu interview n'abo abantu nabo mubibabuuza era ennaku ezo tulina omukolo gwe twaliko waliwo
omusajja ndoza mukadde waffe ali ku dinale mukulembeze ku dinale eya Kitovu bwe yakwata omuzindaalo kye yatandikirako era bano waliwo abantu mu kibiina ekya NUP bavuma abantu neŋŋamba ono batasomangako ku mutimbagano kulaba ku bantu abavuma n'abawemula so kati sinjagala okubuulira ku nsonga ng'ozingako ku kyabavuma mu Masaka kagambe general tulina abavubuka abayononese by the way kino kizibu ky'amaanyi tulina abavubuka abayononese empisa abawemula abantu abavuma abantu abajooga abajerega abantu ku mitimbagano naye ng'efuuse nga nkola ekyetaaga abantu okutuula ku meeza zaabwe baddemu okuyigiriza abaana baabwe empisa so si kya kibiina kyonna naye mulembe kakati nze abantu bennenya be bano naddala bano abalemeddwa okukwata omuzinzi mu community mu bantu abasalawo okukwata ebyo ebintu bagende nga babisiba ku bibiina bye bavuganya nga bagifudde nga weapon ey'okulwanyisa naye ffe teri nze sinalaba na kibiina kirina discipline nga NUP abo abaana abo balaba batambula ne Kyagulanyi gwekwefe oli near them teri kibiina kirina baana balina discipline ngaabo naye kati bano abayaaya abamu balina mu bibiina bino byennyini ebicomplaininga walabako wano abavubuka oba baali be Masaka actually ba DF balina omuvubuka gwe balumbagana muvubuka muganda wa Waiswa Kato oba walabako kakilipwa kati abavubuka abakozi b'effujja bali mu Masaka abo naye nga ate balikola ku lw'ekibiina ekimu sinawulira bwe mbogerako abavubuka be bamu abo twalina olukiiko twali tulukubye Masaka awo ng'aba NUP ne bajja ne bakwata obutebe ne babukasukirira Namayanja ne ttiimu ye eyali etudde awo meeya wa Masaka bakwata empapula ze twali tusoma ne baziyuza mu ngeri y'okukyokooza sinawulira bwe mbogerako abavubuka abo balina kati bategese abali ku mutimbagano abawemula abavuma abantu wooterayo kapositi booti Kalubowa Kanamayanja ka Bobi Wine it is an organized team era nadde mbuuliriza ne bangana nti bano balina ku payroll basasulwa tebakyakola mulimu mulala gwonna kubanga ekibiina ekyo kye batondawo ekiremeddwa okukwata omuzinzi mu bantu kirina okukola everything at their disposal okulaba nga abantu oba mukiwagira lwampaka oba mugenda era gwe kati bino byogambye biwadde obuuza wali emabega actually bannamasaka beeraliikirira ekibiina ekyo okusinga ne bwe beeraliikirira NRM okubba obululu kusinziira ku ffujjo lyekikoze jjukira bano abaana bonna ba Edi Mutwe emisango egibasibye mu makomera abakulu abo ab'ekibiina ekyo bagiinako akakwate kakati ate era they are not done bali ku bavubuka ba NUP baba intimidating openly tebakyekweka kati fujjo balikola kyeri kakati baagala kudda mu kifo kya NRM mukole fujjo oba okwegatta nabo bakole fujjo traditionally balabe nga Masaka bagiwamba buwambi so si kugiwangula baagala kugiwamba kugitwaza maanyi era beewera banawulirako ebiseera ebyo emabega omukulembeze waabwe ng'alangirira oba kiki tuteeka okuwangula Nyendo Mukungwena neŋŋamba kale laba ono boogera kaati manyi buli lwoba ne ssente nnyingi ate z'otakoze nga ovuyaamu nvuye zikumeza amalala
zikutwala kwegamba n'ofuuka webalabanga wano bakusaasira bwe bazibalanga mu motoka ne bazikunkumula bannange bali abaana bazirinnyangako sente gy'otakoze bwetyo weebeera fe tugenda kuwangula wano oba kiki eyo yali njogera ya movement kati efuuse y'abakulu bano so fe tugamba nti tubalinze kubanga naffe tweteeseteese tubalinze ate ne bannamasaka abo balaba nabo si mmere kubanga amaanyi gabateereddwako emirundi mingi naye era bavaayo nga be bavictor nakati tubalinze ntwala kati mu nteekateekayo nga Luwoowa Sebina esebo ya Nyendo Mukungwe kakati ekisookera ddala nti tumaze ebbanga nga tweteekateeka bw'oba ogenda okukiikirira abantu olina okutegeera ekitundu kyo kubanga ogumu ku mirimu emikulu gy'olina okukola mu paalamenti kukiikirira abantu abo so enteekateeka zaffe kisookera ddala nti twagala kukyusa mu mbeera ebaddewo nti kati obadde olina abakulembeze abakugamba nti ffe tukutegeerera mwe abannakyalo ffe tutegeera tuleke tugenze mu paalamenti kubakolera temutubuuza nnyo ebinaaba bibeetaagisiza okubabuuza okubabuulira tujja kujja tubabuulire ebinaaba bitabeetaagisiza temututaataaganya eyo boosi oyo kakati ffe enkola egenda kukyukamu nti otambula ne community gy'okiikirira so kati eyo egenda kubeera nsonga nkulu nnyo kiki ekiruma abantu b'e Masaka kiki ekiruma abantu ba Nyendo Mukungwe emisolo egiyitiridde egiteekebwa ku buli kantu emirimu abantu balina mirimu abaana baffe abalina obulimu bwabwe kati ng'obwa boda bali treated unfairly ebyobulimi entambula gye bitambulamu kati olaba speed emwanyi kwebadde egwira ebyobusuubuzi support systems teziriiwo n'ebiringa ebyo kati olina okubeera ng'ebintu ensonga ezo olina okuba nga ozitwala mu paalamenti ate ne musalira wamu amagezi okulaba nti ozaayo amagezi okuyamba abantu bo ensonga ey'okubiri esite eno bwe yagaziizibwa municipality bwe yagaziizibwa n'efuuka site yalina budget gye yatambulanga nayo nga municipality nga kantu katono bwe kati baagikubisaamu emirundi nga 8 land area kakati naye budget ate neesigalayo ka budget ke balina mu municipality almost nakati ke balina oba bayongerako biliyoni emu ng'ate ekitundu kigaziye kyetaagisa ebintu bingi kyetaagisa okupulaninga kyetaagisa amenities ezibeera mu city social services ezibeerawo ku lwa city kakati nze kimu ku bintu ebikulu byenjagala okulwanako ennyo okulaba nti sente ezo abantu zetufuna nga Masaka zongerwako sente zongerwako sobola okulaba nti erinnya city liviirayo ddala ekifaananyi ekyo kiviirayo ddala bulungi tugenda kufuba nnyo okulaba nti enkozesa ya sente za gavumenti ebeera improved jjukira omulimu ogumu gwe tulina okukola nga ba MP gwe gw'okumonitoringa emirimu gya gavumenti gikolebwa gitya njagala okumakinga sure nze nasoma byakubala bitabo nasoma financial management nasoma auditing and so on kakati report says eziva mu bitundu ezikwatagana n'ebyensimbi ngenda kumakinga sure nti nkola ki tinzikwatako nnyo okulaba nti tutegeera ebizibu ebiri mu bitundu mu financial management so njagala okulaba nti sente za gavumenti tuimprovinga mu kuzikozesa njagala okulaba nti ekitundu kyange ng'oggyeko emirimu gyaffe emikulu gye tulina okukola amateeka nago gava mu birowoozo bw'obeera ng'oli in touch n'ekitundu kyo ng'osobola okikoordinatinga ate n'ebiva mu bitundu ebirala then mukola amateeka amalungi okay kubanga amateeka gava mu birowoozo ebirungi ne mukola amateeka amalungi so
naye ate tulina n'omulimu omulala omukulu ogw'okulaba nti ekitundu kyaffe kikulaakulana. So ng'oggyeko gino emirimu gyaffe emikulu genda mu maaso n'okulaba nti tuteekawo ebyenkulaakulana. Tulina ebitundu byaffe bingi ebitali mu masannyalaze. Tugenda ku lobbying okulaba nti ebitundu byaffe site yonna eyaka nga tukolagana wamu ne local government okulaba nti site eyaka enguudo zikolebwa. Bitundu biri ebyagatta ku site enguudo zaayo zikyali mbi nnyo nga tolaba neza municipality zennyini ezimu zikyali mbi. So tugenda okulaba nti enguudo zikolebwa. Tulina okulaba nga health services zeeyongeramu omuzinzi. Social services zonna generally naye nga waliwo ate ebiri critical ebiri obubi ennyo ng'ebyo ebyobulamu. Amalwaliro gaffe gonna temuli ddagala, abasawo tebaliyo, beekolera nga bwe balabye kubanga ensasula si nnungi n'ebiringa ebyo. Kati bye twagala okukwasaganya tulabe nga bitambula bulungi. Lastly, Obwakabaka nze bundi nnyo ku mutima byonna bigenda mu maaso enteekateekayo eri Obwakabaka bwa Buganda. Nakugambye nti nze nakulira mu Bwakabaka mu lineage eyo. Ekisookera ddala ndi Katikkiro wa kika Mulamba. So kitegeeza nti ndi kumpi nnyo n'Obwakabaka, ndi close nnyo n'Obwakabaka nga mpita mu ssiga eryo ery'abataka. Ekyokubiri, nina emirimu gye nkolera Obwakabaka nakati ndowooza sinakigamba ndi ku boodi y'amasomero aga Ssaabasajja ndi bayita Lubiri High School. Branch eri eya Buloba. Ndi board member. So already ndi mirimu gya Ssaabasajja. Bw'otuuka ku ssaza ly'e Buddu ne Pookino ne bwajja wano asobola okuwa obujulizi contribution yange gye nkoze mu Bwakabaka mu bintu bya Kabaka eby'e Buddu, mu kuzimba Buddu, mu kuvujirira ebyemizannyo kati nga Buddu FC n'ebiringa ebyo. Era neetaba bulungi nnyo mu mirimu gya Kabaka emirala. Nze Oluwalo nduleeta emirundi ebiri. Ndeetera mu ggombolola ya Mukiise ne ndeetera ne Mutuba mukaaga ye Katwe. N'emirimu emirala mingi gye nkola naye mpozi ensonga endala enkulu nti ng'otuuse ku leve eyo tulina okutunuulira okulaba puroguramu y'Obwakabaka bw'etambula. Eri strategic yeeyo gy'owulira eya ensonga Ssemasonga 5, kuuma Namulondo, kuuma ettaka, kuuma okugabana obuyinza, okola ki. Ezo ensonga Ssemasonga ez'ettaano yeringa strategic position ya Buganda gye twagala okupasuwinga okufuna. Naye nze mu kimu ku bintu bye nsanyukira ennyo Katikkiro ono bye yaayogeddeko ky'ekyokugamba nti federo gye twetaaga tugitandike okugikola mu bikolwa ejja tusanga nga tutambula. Kye kimu ku bye nnaasanyukidde ennyo nga kojjange Peter Mayiga oba Mayiga akikoze ate akipasuwinze. So tugenda mu maaso n'okuwa Buganda support. Nze nga ndi MP ekitundu kyange kijja genda mu maaso okulaba nti emirimu gya Buganda, ebigendererwa bya Buganda bisookera ku mwanjo mu nkola yange gye ngenda okutambuzaamu emirimu gyange. Okay, abantu basaba akalulu. Sebo neyanziza neyanzeege njagala kusinziira wano okoola abantu bange bonna okutandikira ku kyalo kyange ekyekyali okumalirayo ddala ebyalo 121 ebikola constituency yange nti nze mutabani wammwe, omwana wammwe, mukwano gwammwe, muganda wammwe, mbasaba mumpe obuwagizi bwammwe, mbasaba mumpe akalulu, mbasaba muwagire enkyukakyuka, mbasaba muwagire President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu nga 15 January tugenda kulonda ababaka 2 ne President waffe ngamba Munyendo Mukungwe. Tugenda kulonda Lubowa Sebina yenze Kamwa Koogera, tulonde ne Nalubowa Rose era ayimiriddewo ku kyabakyala mu Masaka City naye lwe lunaku era lwe tulonda ne President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu.
akabonero kaffe ambuleera nawuliddeyo munnanga abazalawo atonsonyiwe abazalawo obubonero bwabwe nti akabonero tekalina mugaso fe akabonero akaffe kalina omugaso ye ambuleera so tosobola kubeera nga wazadde omwana ate n'omutuulako wakatuwa akabonero ti ate akabonero tekalina mugaso ate mutunuulire bantu kakati mwegendereze bannamasaka muyinza okutuuka mu 231 nga naawo nawo bashifutinze bavuddewo ng'enkola yaabwe bwebadde wadde be bakuleetedde akabonero naye ngaawo ate bavuddewo bagenze ku kirala so ffe ambuleera ye yaffe mutiiki nga ambuleera naye ekisinga obukulu bwe munaatuwa akalulu ne mukatuwa katugambe ebitundu 89 ku 100 ne muteenyigira mu kukakuuma na kukalwanirira ate tuyinza okukafuwa mu ng'ombe so mbasibirira entanda nti mulwanirira akalulu kaffe bwe kinaaba kyetaagisizza naye ekisinga obukulu mwenna mujje mulonde ate mukuuma akalulu ako kabalibwe bulungi katwalibwe ku Tale Center naye kalangirirwe bulungi ate tufune obuwanguzi bwaffe kubanga tubumanyi bw'olwedde twabufuna dda tulinze bulinzi kuteekako sitampu bannamasaka mbaagala nnyo bannange bannayuganda bannankyukakyuka mwenna mbaagala nnyo diaspora big up tubawasa ebina kyaviira kale bwetyo bwe tutambudde Ssaabasajja Kabaka awangaale